Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Mukama ate nate olw'okumakya ga leero, era twagala omuwa ekitiibwa n'ettendo yatwagala. Lwaki toyimusa eddoboozi lyo mu ddakiika emu n'omugamba Mukama olunaku lwaleero nzize kubanga nzize ku lulwo? Lwaki toyogerako naye kubanga tozze ku kirala kintu kirala kyonna, totaddemu transport wo wa kintu kirala kyonna, naye otaddemu byonna by'otaddemu kubanga ozze kusisinkana Katonda wo. So yogerako naye omugamba olunaku olwaleero, njagala okuwuliriza gy'oli, njagala okuwulira gy'oli Omwoyo Mutukuvu. Mugambe yogerako nange, mugamba Mukama mutima gwange ngubukula, sobole okuwulira gy'oli. Yogerako n'emmeeme yange, yogerako n'omutima gwange. Bw'oba osobola yimusa omukono gwo bw'oti, oyongere omusinza mu bigambo byo, omugambe nti nga tobadde ggwe n'amakya ga leero simanyi oba nandikedde nga ndi mulamu, kubanga bangi bakedde ku makya nga si balamu, ng'obudde bukedde si balamu. Naye Mukama gwampadde ekisa, n'annyamba nti nsobodde okeera nga mpulira, ng'amatu gange gawulira, ng'amaaso gange galaba, ng'ebigere byange bitambula. Mwattu ne byonna bye nkugamba lwakedde nga tebikola, naye gwe Katonda akuwadde ekisa okusobola okumusinza, okusobola omutendereza. Oyo Katonda asaana ekitiibwa n'ettendo. Tetulina gwe tuyinza kiddiza okuggyako ye Katonda w'eggulu n'ensi. Nkwongedde eddakiika emu, tewali kusinza kusinga ng'okwo, ng'oyimusizza emmeeme eyo n'osiima okuva mu mutima gwo, ng'omugamba Mukama nsiimye, nsiimye obulungi bwo, nsiimye okwagala kwo, nsiimye ekitiibwa kyo. Weebale ku lwange, ku lwa famire yange, ku lw'abaana bange. Nkwebaza Omwoyo Mutukuvu, ogulumizibwe Katonda w'eggulu n'ensi, kubanga Taata teri n'omu akwenkana. Ogulumizibwe Omwoyo Mutukuvu, ekitiibwa n'ettendo Omwoyo Mutukuvu. Tukiza gy'oli Kabaka bakabaka, n'olunaku olwaleero nga tujja mu maaso go Omwoyo Mutukuvu. Tusabye okubeerawo okwo kubeere naffe, era tusabye Omwoyo Mutukuvu ogyogereko n'emitima gyaffe, tusobole okuva mu kifo kino nga mu butuufu tetusigadde kyekimu. Omwoyo Mutukuvu tusazaamu buli nkwezi omubi zonna ezireeta obunafu mu kkanisa, obutawulira kigambo, okwebaka mu kkanisa, buli ekiziyiza Mukama ekigambo kyo, Mukama tukisaza mu linnya erya Yesu. Tukwaniriza Omwoyo Mutukuvu mu linnya erisinga amannya gonna, era Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu tusabidde. Amen, amen. Mukubireko engalo ez'amaanyi, tumwebaze olw'obulungi bwe n'ekisa. Nja kusaba onnamusizeeko mulirwanaawo, omugambi naye nsanyusa okulabako mu kanisa. Weebale kujja kusinza Katonda. Haleluya. Weebale kuwaguza, weebale kwewaayo okujja mu maaso ga Katonda mu linnya erya Yesu. Njagala tukubireko ne musumba waffe engalo ez'amaanyi, tweyanziza nnyo musumba, owamu n'omwami Dr. Hannington, tweyanziza nnyo tukulembera. Mukama kutuweera omukisa. Ne kwaya yaffe tujongere engalo, ekoze omulimu omulungi. Ne ba ushers mwenna, abaweereza mwenna, tubeebaza emirimu gye mukola. Mukama abatuweera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina. Olunaku lwaleero twagala okwebaza Katonda. Mwezi nga gumu emabega mulamba tubadde twogera ku kuwangula ekibi. Mukama waffe yeebazibwe. Okuwangula ekiki? Ekibi n'obutali butuukirivu. Mukama waffe yeebazibwe. Awamu n'okwonoona. Mukama waffe yeebazibwe. Era mwezi mulamba tubadde twogera ku nsonga ezo. Nzikiriza bulungi nti Mukama yatublessinga era abadde ayogera naffe mu buweereza obwo, era musumba abadde ayigiriza nnyo ku nsonga eno nga nkulu nnyo, kubanga mu butuufu bino ebintu bitulemesa okulaba Katonda kiki yandyagadde tukole ki? Tulabe. Mukama waffe yeebazibwe. Era bwe twava ku bubaka obwo, Sande eri okuleka eno eyakaggwa, omukulu elda w'ekkanisa, omukadde w'ekkanisa Elda Samba Gonza, naye najja nayogera ku nsonga ku lwaki kikulu nnyo ffe okuwangula ekibi. Mukama waffe yeebazibwe. N'atuwa ensonga eziwerako wammanga ku lwaki kyandibadde kirungi ggwe nange okuwangula ekiki? Ekibi, obutali butuukirivu n'okwonoona. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nno ebintu ebyo bisatu tulina obissako nnyo essira, tukirize Katonda tuwa amaanyi buli lunaku okumakinga sure nti ndo tubiwangula. Mukama waffe yeebazibwe. Era Sande eyaggwa ewedde musumba waffe nayongera okututwala mu maaso
nayogera ku kigambo ekyali kigamba oba obubaka obwali bugamba okutambulira mu ssanyu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo nno kikulu nnyo okubeera nti nno buno bulamu oba obulokole tubutambuliramu mu ssanyu Katonda nga bwe yakiteekateeka okubeera. Mukama waffe yeebazibwe. So twagala okwebaza Katonda ku lw'obubaka bwonna bwe tuzze tuwulira, era nga n'olunaku olwaleero twagala tugende mu maaso tuwulire Omwoyo Mutukuvu kyayogera eri ekkanisa, era ng'obubaka bwange olunaku olwaleero bwangu bukulu nnyo, era nga nzikiriza Katonda ow'ekisa okuyamba okubeera nti osobola obutegeera ate okubutambuliramu. So nja kusaba bw'oba oliranyimirwa naawe mugambe tosuula kwolesebwako okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kiddamu kimugambe tosuula kwolesebwako okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Tosuula okwolesebwako. Kikulu nnyo butasuula kwolesebwako. Okwolesebwa kikulu nnyo okusobola okubeera ng'olina amaaso agalaba mu nsi ey'omwoyo. Oteekwa okubeera ng'okwolesebwa okwo okulina nga olaba ebintu mu ngeri ya njawulo nnyo nga ensi bw'ebiraba. Mukama waffe yeebazibwe. Yenjawulo eriwo wakati wo gwe ng'omulokole n'abo abatannalokoka, nga amaaso go tegateekwa kulaba nga nsi bw'ekola ki bw'eraba, nga amaaso go gateekwa okubeera nga galina okwolesebwa okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo, kuba gwe oli wa njawulo. Ekyo nno mwattu kye kikwawukanya n'ensi, kubanga ensi nga bw'eraba ate si gwe bw'oteekwa okukola ki okulaba. Ensi nga bw'ekaaba si gwe bw'oteekeddwa okukola ki okukaaba. Ensi bw'ekwata ebintu si bw'oteekwa okukola ki obikwata, kubanga ti gwe oli wa njawulo, n'amaaso go gaaki ga njawulo. Gasobola okulaba mu buliwo ate galina bonasi okulaba n'ebintu ebiki eby'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. So nno bannaffe bano ab'ensi bo balaba bya ku nsi byokka, bino eby'omwoyo tebabiraba era tebabitegeera, era bibatawanyiza ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'obeera n'amaaso ag'omwoyo oba ng'olina okwolesebwa okw'amaaso ag'omwoyo, nkubulira ne bw'olituuka n'osisinkana mu mbeera gy'oyitamu nga waliwo ennyanja emyufu, gwe ab'ensi nga kye balaba gw'ojja kulaba mu kkubo. Kubanga ne Katonda bwe yali abaserengesa ng'abatwala ng'agenda bayisa mu mazzi mu nnyanja emyufu, bo baali balaba n'amaaso ag'omubiri era baatya ne bakabirira Musa ne bagamba Musa, kino kikyozo tukola. Ate mwattu obuzibu obwaliwo nga ne balabe baabwe bali mabega bajja, omanye entiisa yabaliko. Naye olw'okuba nti amaaso gaabwe ag'omwoyo n'okubikirwa kwabwe okw'omwoyo kwali tekulaba, baakaba maziga. So nga ye Katonda alina pulaani eri obulamu bwabwe, amaaso ge galaba dda nga wagenda baterawo ekkubo. Mukama waffe yeebazibwe. Ge gamaanyi ag'omulokole g'oteeka okutambuliramu. Mukama waffe yeebazibwe. Mwattu nno bwe n'otegeera ekigambo ekyo, embeera zigenda lekerawo okujooga, kubanga gwe ebintu obiraba buki obiraba bulala. Wiiki ewedde emabega mutabani wange Joel ali ku ssomero, yali agenze ku taapu. Bw'agenda ku taapu, waliwo kataapu akali awo, akasota kaava waggulu ku taapu ne kamugwa ku mukono. Kaali kaasamye era obunnyo bwako bwamukalakatako katono bw'ati, naye n'agukola bw'ati n'agusuula ebbali. Bw'agusuula ebbali, abasomesa abaliwo ne bajja ne bakuba akasota ne kakola ki ne kafa. Naye waaliwo entiisa eri abaaliwo, abasomesa abaaliwo, waliwo engeri y'entiisa, kubanga ffe mu maaso aga bulijjo tulowooza nti bw'olaba ekintu ng'ekyo alina kubeera sitaani. Naye njagala okugamba nti ze nalaba Katonda ng'alaga nti mutabani wange alina okuyitibwa. Era ekigambo ekyanzijira ntuuka ewaka nze babiŋŋamba, saayogera bigambo bingi, mukyala wange yabiŋŋamba, nagamba omwana nakubulira ekyatuuse ku ssomero. N'ensirika saayogera bigambo bingi, n'okusaba saasaba. Ne mbalinda twali ekiro nga tuli ku kyoto tugenda kwebaka. Ne mbagirayo esitoori ya Pawulo
omusota bwe gwamuluma embalabaasa n'aginyeenya bw'ati. Kati bali ab'ensi bwe balaba ng'omusota gumulumye bagamba ono agenda kufa, bagamba nti ono tagenda kuwona, ono walumiddwa omusota alabika ebibi bye bingi. Pawulo ng'abagamba kino, nze njagala balagako nti nze okwolesebwa kwange nyina ogenda okujulira eri Mukama eri e Roma. Guno omusota tegulina kye gutegeeza, n'agunyeenya n'agukasuka eri. Era abanda bange nembagamba mulekeranga okulaba ebintu byonna bukisenga mubiraba mu negative form. Katonda bana sitaani tumugulumiza nnyo abooluganda. Sitaani tumugulumiza nnyo, tulaba sitaani buli kimu, wate tulaba Katonda. Golowooza sinze natuusa ekitaani nga mukyala ndowooza singa badde mwana wa muntu mulala osanga gwandi mulumye. Naye nze mmanyi kyekindaga nti omwana wange Katonda amuwadde ekisa okunyeenyako buli mbalabaasa ezinajja ajja zisuula eri. Era abalala balina amaaso ganaye omwana w'omusomesa, banna tulina omwana w'omusomesa, omwana w'omusomesa. Nga nze mbagamba omwana w'omusomesa alina kye mutalaba. Ekyo ekinyonyo omusota nikola gutya ne gugwa. Tetwebaza Katonda, tetwabiraba mu negative form. Lwaki tugulumiza sitaani buli kimu? Ku lw'amaaso ge tulina. Mukama ffe bazibe. Katonda ayagala okyusa engeri gy'olabamu ki ebintu. Bw'onootandika obiraba mu ngeri eyo, Katonda agenda kuwa omukisa, embeera zigenda kukyuka, kubanga olulimi lutonzi. Buli wotandika okulaba, Yesu yalwananga nnyo mu bulamu bwe bwonna okuyamba abantu okulaba ebintu obulala. Yalwana nnyo. Natuka ekiseera n'abagamba bannange, leka abaavu bagambe bagagga. Yesu oyinza obba nga ky'olaba n'ekyusa endaba yo, wali obwavu labawo obugagga. Bw'onootandika okulaba obulungi, ky'olabye kye kigenda okubeera. Abanafu n'abagamba mugambe muli b'amaanyi. Lwaki? Akyusa engeri gye balabamu ebintu, kubanga engeri gy'olabamu ebintu bw'ogenda okwatula. Ate buli w'oyatula ng'okinyweza, kubanga ky'olaba. Mukama ffe bazibwe. So Oluganda njagala okyuse engeri gy'olabamu ebintu. Mukama ffe bazibwe. Mukama tuwe ekisa tukyuse engeri gye tulabamu ebintu. Nja kusaba tutunuleko mu kitabo kya Matayo 6:23. Kusaba omukadde w'ekkanisa anyambeko katono. Matayo 6:23. Oba tuyinza otandikira ddala ku 22. Njagala ogoberere nange. Matayo 6:22 paka 23. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri lwa 22. Ettabaaza y'omubiri ly'eriiso. Ettawaaza y'omubiri ly'eriiso. Eriiso lyo bwe liraba awamu omubiri gwo gwonna gunaabanga n'okutangaala. Okitegeera, eriiso lyo bwe linaalaba obulungi ne bulaba Katonda nga bw'ayagala olabe, Bayibuli egambye nti omubiri gwo gwonna gunaabanga n'ekitangaala. Naye eriiso lyo bwe liraba ebibi. Naye eriiso lyo gwebanga lyo liraba bibi byokka. Naye eriiso lyo bwe liba ebbi. Oba bwe liba ebbi, oba bwe lirabanga ebibi byokka, omubiri gwo gwonna gunaabanga n'ekizikiza. Kale leka okutangaala okuli munda mu ggwe kubeera ekizikiza. Okutangaalako okwandibadde mu ggwe bwe kusalawo okufuuka ate ekizikiza. Ekizikiza ekyo kyenkanawa obunene. Abuuziza ekibuuzo. Kyenkanawa obunene. N'olw'ensonga eyo omulokole, amaaso go galina okubeera n'ekitangaala nga kirabya ddala ebintu nga Katonda bw'abiraba. Peetero ekisooka 2 olunyiriri lwa 9. Abooluganda, kino Yesu kye yatukolera. Abalokole bangi abatakitegeera kino Yesu kye yatukolera. Ensonga ku lwaki yajja okutufiirira, ensonga ku lwaki yayita mu bulumbi bwe yayitamu, ensonga ku lwaki yakubibwa emige egyamukubwa, ensonga yali emu, gwe amaaso go gasobole okulaba. Twali tetulaba, twali nga bansi
nga bolaba akafaananyi ako bwotyo bwe wali mu kika kyewammwe tewalina njawulo na baganda bo, tewalina njawulo na bakika kyewammwe, tewalina njawulo na bantu beewammwe, bwotyo nawe wali bwotyo. Mwenna mwalabanga ebintu byebimu. Bwe bakugenda mu nnyimbe wagendanga, bwe bakwali kusamira wagendanga, mwalinga ekitole ekyo kimu. Katonda n'atoma mu kufa kwe, n'atoma nga kikyanoonya akusikeyo gw'obeerenga ebintu mu famire, gw'alaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo mulokole. Ezo engalo zimala. Katonda nga gw'ayagala olabe ebintu bulala era n'akusikayo. Gwa amaaso go gatangaale, gwa amaaso go galeme okulaba ng'abalala abakwetoolodde, gwa amaaso go galabe ebintu mu ngeri ya njawulo. Oba ekika kiraba kusamira gw'olaba kusinza, oba ekika kiraba bwavu gw'olaba bugagga, oba ekika kiraba kulemererwa gw'olaba kulaakulana, ng'amaaso go galaba bya njawulo. Ekyo nno mwattu Yesu tekyamutwala ku musaalaba, olowooza waliwo ekirala? Amaaso go gakyuke, enkola y'ebintu byo ebeere ng'ogiraba mu ngeri ndala, kubanga ky'olaba ky'osika. Katuwuliriza bw'agamba mu Peetero ekisooka 2:9. Ebbaluwa ya Peetero esooka essula 2:9. Naye mmwe muli ggwanga ddonde. Mmwe muli ggwanga ddonde mwalondebwa. Bakabona ba kabaka. Okitegedde ekintu ekyo? Ekika ekitukuvu. Ekika ekitukuvu. Bantu banvuma. Bantu banvuma. Mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo. Mulyoke mukole ki taata? Mubuulirenga ebirungi by'oyo yabayita. Ebirungi, va ku bintu ebibi, fokasi y'amaaso go wakyo giteekanga ku bibi buli kiseera. Ebintu ebirungi ebyo yabayita okuva mu kizikiza. Oliva mu kizikiza. Okuyingira mu kitangaala. Okuyingira mu kitangaala. Mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Owulira ekitangaala ekyo eky'ekitalo kye yaleeta. Kama ffe baziwe. Njala kugamba nti weesibye nnyo mu busibe lwange engeri gy'olabamu bintu. Weesibye nnyo mu busibe, ebintu obiraba bulala nnyo. Ate obiraba birala n'otandika okweyisa nga byo, banga by'olaba. Amaaso go galina okukyuka. Katonda akuwe gali maaso agasobola okulaba mu nsi ey'omwoyo, ate ng'olaba ebintu mu ngeri ya njawulo. Mukama ffe baziwe. Ekyo Yesu kye yakola, n'akusikayo, n'akutaasa, n'akusikayo. Abooluganda oli wa mukisa nnyo, wandibadde okyaliyo ng'olinganga amagi gali agali emabega, wandibadde nga baganda bo, wandibadde simanyi wandibadde mu disco, oba wandibadde onywa mwenge, oba wandibadde okola ki, naye olw'okuba nti yakusikayo yayagala gw'olabe ebintu mu ngeri yaki yanjawulo. Kama ffe bazibwe. Era abooluganda bwe tusuula okwolesebwa kuno tubonaabona. Tubonaabona nnyo bulamu bw'ensi ate nga tetwandibonyebonye. Kyeva Mako 8:3 otandika okulaba nga Yesu Mukama waffe yafubanga nnyo okutuulanga n'abayigiriza be. Yatuulanga nnyo n'abayigiriza be, n'atuula nabo, naye nga buli bw'atuula nabo abagamba, abakaatiriza, abagamba bannange nno mbabuulire, omwana w'omuntu olunaku olumu ajja kuweebwayo, olunaku lumu ajja kuweebwayo. Bajja mutta ku lunaku olwokusatu ajja kuzuukira. Yabyogeranga nnyo nabyo. Badde nsaba tusomeko katono awo. Mako 8:3. Ennyiriri ezimu ziri ku screen okutwanguyirako. Mako essula ya 8:3. Yes. N'atanula okubayigiriza nti. N'atandikanga okubayigiriza. Kimugwanira omwana w'omuntu. Nti kimugwanira omwana w'omuntu. Okubonyaabonyezebwa. Abagamba nga bwe njogera nammwe bawuliriza. Kubanga buli kafunda ke yabakwasangako yabibabuuliranga. Okwolesebwa kuno yakubagambanga ng'ayagala amaaso gabe nga gabiraba, nga gabitegeera. Esebo. N'okugaanibwa abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. Owulira byonna bibagamba, bagenda kunjigga, bagenda kukola kino, nti muwulidde nti ye, nti abooluganda mukitegedde mbuye nga yabakaatiriza. N'abagamba ebigambo bino buli bwe yafunanga omukisa n'abibanyonnyola. Abooluganda mu Kristo okwolesebwa Yesu kwe yali agamba abantu kwali nga kutegerekeka bulungi era baakuwulira bulungi nnyo. N'amatuga watali kubuusabuusa ne bakutegeera. Naye ekizibu ekiriwo
ne basuula okwolesebwa okwo. Ne basuula okwolesebwa okwo nga ffe omunaku tusuula okwolesebwa okwo ne twelabira Katonda byatogerako ebirungi ne tulabanga bibi byokka. Nabo basuula okwolesebwa okwo bange yakubalaga. Nga gwe bwe kiri nti owooluganda olina ensonga lwaki walokoka, olina kyewalaba. Baakubulira enjiri naye olina ekintu kyewalaba mu nsi ey'omwoyo. Ekyo ekyakulesa empisa zo walina, ekyakulesa ebintu bye wali okola, olina ekintu kyewalaba mu nsi ey'omwoyo. N'otambula n'oba n'owandika mukono gwo oba atambula ajja mu maaso, naye olina ekintu kyewalaba. Katonda kye yakubikkulira olunaku lwe baabulira enjiri yakukwatako okulokoka, olina ekintu kyewalaba mu nsi ey'omwoyo. Ekyo ekyakuyamba n'olokoka. Kinyweze. Bano abayigiriza bo baatuka ekiseera ne bakisuula. Ne bakisuulira ddala. Bwe tunuulira olunyiriri lwa ekitabo kya Luka 24 olunyiriri olusooka. Naye olw'obudde tujja kubuuka tugende ku lwa 11. Luka 24 10 olunyiriri 11. Yesebo. Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso gaabwe nga bya busirusiru. Kakati ne batakkiriza ku lwaki eno story eva nti kati amala okuttibwa. Bw'amala okuttibwa abakyala bagenda ku ntaana, batuuka ku ntaana basanga entaana mbukule. Ne badduka emisinde ne bagamba bayigiriza be nti bannanga malayika amaze obagamba nti bannaye waki munoonya omulamu mu bafu. Teyabagamba. Oli ekigambo ekyo ababuuza ekibuuzo ekikulu kye njagala okugamba mulokole, nange njagala okikubuuza. N'abagamba malayika naye teyabagamba nti ku lunaku olwokusatu, tetukisomyeko waggulu eyo. Teyabagamba. Malayika abakkaatiriza omusajja nga yafuba obagamba nga yabukula amaaso gammwe, n'abagamba ku lunaku olwokusatu alizukira ku bafu. Teyabagambanga. Ate waki mumunoonyeza mu bafu? Ng'amaaso gaabwe gaabise tegakyalaba bye yabagamba. Kati bali mu ntiisa, tebasuubira na kusuubiza nti alizuukira. Kati ono omukyala amala okubiraba ne mukyala munne badduka emisinde bagamba abayigiriza nti bannange bassebo ne bannyabo, bannaye tubabuulira ki? Entaana tusanze embukule nti watwala eri katembawo. Ne bannaye booluganda abantu bano Yesu yabagamba ebintu bino. Ng'okwolesebwa baakusuula dda, tebakyabijjukira na bijjukira. Omukyala agamba naye nze mbabulira amazima abakazi nga bennyonnyolako. Peetero yalaba omukazi annyonnyola nnyo n'agamba waayi kantuukeyo ndabe. Peetero adduka emisinde atuuka mu ntaana nga mukama we tabanga nayo. Naye laba okuswala okuli awo. Babagamba okwolesebwa baakusuula. N'okuzukira tebaakujjukira. Era kikwewuunyisa nti Yesu amala okufa, okumanya bano basuulwa okulabisibwa kwabwe amaaso gaziba. Yesu amala okufa bo baabivaako ne baziba amaaso ag'omwoyo, ensonga eyali yabayisa ne bagivaako. Ng'abalokola bangi bwe bakola ennaku zino, ekyabayisa babayita kusaba, babayita kubuulira njiri, babayita kubeera kitangaala eri ensi ekinaayaka abantu bonna balabe Katonda. Baabivaako dda. Kakati bano ba Petero kikwewuunyisa laba Yokaana 21 olunyiriri lunaaba lwakumeka lwakusatu olw'obudde omulabe nga bo baabivuddeko dda, bazzeeyo dda kuvuba byennyanja. Yokaana 21 olunyiriri lwakusatu. Simooni Petero n'abagamba nti, kale wulira Simooni Petero ono kanisa namba ya Kristo. Ngenda kuvuba. N'abagamba nze bannanga abooluganda eyo vision yammwe. Ne bamugamba ngenze kuvuba. Ne bamugamba nti naffe tugenda nawe. Gwe vision yo bweyonooneka olina bw'obuza. Ne bagenda. Vision yo bw'ebula olina bw'obuza. Tobula weka, olina bw'osuula. Emabega wabeerawo b'oba osudde abakuvunaanyizibwako olw'okusuula okukkirizako n'okulabako okw'omwoyo. Kasita kugwa olina bw'osuula. Togwa weka owooluganda, bakunenyezebwako. Petero ono kanisa namba gwegenda okuzimbibwako. Laba okwolesebwa bwakusuula. N'atandika okugamba nenze bannange nze nzeeyo kuvuba byennyanja. Ng'okwolesebwa baakusudde dda. Bannebo ne bamugamba nti oke bw'obanga gwe mukulu ow'ekkanisa gwe bagenda zimbirako ekkanisa, naffe tujja gendanga naawe. Baabo ne baserengeta okuvuba ebyennyanja. Yesebo.
ne bagenda ne basaabala mu lyato anti obawulira ekiro ekyo ne batakwasa kintu. Kale olw'obujeemu tebakwasa, olw'okusula okulabisibwa kwabwe tebakwasa. Mukama ffe bazibwe, njagala olire okuswala okuli wano, tubuke tugende ku lw'omusanvu. Olire okuswala okuli wano olw'omusanvu, tubuke tugende ku lw'omusanvu, lunyiri olw'omusanvu. Awo omuyigirizwa oyo Yesu gwe yayagalanga. Kati oyo omuyigiriza oyo Yesu gwe yayagalanga baali bakyali mu lyato, bali mu kuvuba. Kaakati Yesu Kristo bami nga bwali ow'ekisa ategedde okwolesebwa bakusudde, yajja abanoonya. Gye balina okubuulira enjiri nga tebabanga nayo. Najja nga abanoonya nagane kati baliriddawa. N'agenda gye yabasanga bali mu lyato, bali mu kuvuba, bali bize okwolesebwa bakusuula dda oba myaka emeka. Wuliza, Yesu bw'atuuka, omuyigiriza omwono Yesu gwasinga okwagala ennyo n'amulaba. Yesebo n'agamba Peetero, Mukama waffe amubbirako. Peetero, Mukama waffe wuyajja. Yesebo awo Simoni Peetero bwe yawulira nga ye Mukama waffe, Simoni Peetero bwe yawulira eddoboozi lya ne yeesiba olugoye, yali bwereere, kubanga yali bwereere. Maama nnyabo nga mukunyaninga nga musezi, okwolesebwa nga yakusuula, ali mu kusera banne, ali bwereere bukunya, gwe bayita okubeera ekitangaala. Banange sitaani yamwambula dda, ali bute. Bayibuli egamba nti Yesu n'ajja, bwe yawulira eddoboozi lya Yesu n'agamba nfudde, n'akwata emizizikawo neyeebikama. Yalaba n'okwebika tekumala, tata n'akola atya? Ne yeesuula mu nnyanja, n'agwa ne mu mazzi, n'agamba nkubawo eddubi. N'akubawo eddubi, oba yali amanyi okuwuga, tewali amanyi. Mbu yeekwese nnyo. Olaba okuswala bwe kuli awo. N'agwa mu mazzi ne yeekweka. Kusuula kwolesebwa. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda mu Kristo, tosuula kwolesebwako. Sigala ng'okkiriza. Embeera ne bwetabuka, sigala ng'okkiriza. Laba ebintu mu ngeri ya mwoyo nnyo. Nze nsiba ngamba mukyalange tujja kuzimba, wekiba tekitumalidde nja kugula ennyumba y'omuntu ajja kitegeera. Bagira bazimba ebizimbe ebinene nnyo naye nga babba na ssente za gavumenti. Tujja bibagulako. Bayibuli si bwegamba nti ndikwata obugaga bw'Abamisiri ne mbukwasa mmwe. Bagira batukolera. Ffe tubiraba tugamba mugira mukola ebinaatuddizibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ge maaso ag'omwoyo bagati begalaba. Kale ebintu byanjawulo nnyo. Era gwe singa amaaso g'omwoyo gadi galaba bulungi nnyo, singa obulamu bwo bwakyuka dda. N'ensinzayo tewandisinziza bw'otyo. Olusubira ne mu kkanisa n'engalo zetu kubanga tezimatiza, kubanga tetubiraba bwe tutyo. Mugamba ogenda kifuna n'ogamba manye ebbanga lye nkinoonyeza. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, bw'osoma ekitabo kya Yeremiya emu onyiri lwa 11 paka lwa 12, okuyitibwa kw'omukulu ono kwayitibwa okusinziira ku ekyo kye yali alaba. Calling ye oba okuyitibwa kwe kutandikira ku ekyo kye yali alaba. Waliwo ebintu by'oziiza okutandika olw'ensonga engeri gy'olabamu ebintu. Mukama waffe yeebazibwe. Yeremiya olusooka 11 tunene n'okulwa 12 tulabe katono wayogera. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinzijira. Nga kyogera nti Yeremiya olaba ki? Bannange Yeremiya olaba ki? Nti ndaba omuggo ogw'omulozi. Olekitegeera n'abyogera kiki kyakola ki? Kyalaba. Awo Mukama n'agamba. Awo Mukama n'amuddamu ng'amugamba okusinziira ku ki kyalabye. Nti olabye bulungi. Mbuuza mulokole gwali awo olaba bulungi. Oba olaba kulemererwa. Buli kiseera olaba kulemererwa. Olaba bwavu. Olaba bunaku. Olaba biki. Gwe byolaba. Kitange bwe yafa twali tuli ku lumbe olw'okuziika. Ne mmange ng'amaze okufa. Omusajja yakwata akazindaalo bw'ati
n'agamba nti bannange banange yandibadde nga MC w'omukolo n'agamba baana bange okuva n'olunaku olwaleero njagala mutegeere nti muli bannaku owooluganda ennaku yatuluma. Ennaku yatuluma kubanga bambi abaali batulabira mu kiseera ekyo bwe batyo bwe bakola ki bwe baalaba n'olwokuba nti bwe batyo bwe baalaba ne bakikola ki ne bakitulangirirako. Gamba muno wamma ne kinywera. Mukama waffe bazibwe tulaba ennaku enzibu owooluganda naye n'amugamba nti olaba ki? N'amugamba olabe bulungi. N'amuddamu ogwokubiri yesebo olunyiriro lwe kubanga ndabirira ekigambo kyange okukituukiriza. Kubanga ndabirira ekigambo kyange okituukiriza. Kitegeeza ki? Katonda bw'aba yagamba nti oli mugagga ajja kituukiriza. Bw'aba yagamba nti oli wangaala ajja kituukiriza. Bw'aba yagamba nti onooba wanjawulo ajja kukituukiriza. Bw'aba yagamba obulamu bwe tebulibeera nga bwewammwe ajja kukituukiriza. Kulwaki? Atuukiriza ekigambo kye yayogera. Tandika biraba nga bw'abiraba. Ajja kituukiriza. Gumiikiriza. Ajja kituukiriza. Tokyusa njogerayo. Ajja kikyusa tulaba bintu bulala. Wadde bifaanana bulala sigala ng'oyogera kirala. Kyava agamba leka abalema bagambe nti batambula. Wadde obulema bulinga ng'obuliwo naye enjogera yaabwe eremu okwogera kye bayitamu eyogere. Katonda kyalaba eri obulamu bwabwe. Bw'atyo bw'anyweza ekigambo kye. Naye oluusi ayagala okunyweza ekigambo kye gy'oli asanga ate gwe wanywezeza bya sitaani. Ate tanyweza bya sitaani. Asanga wanyweza bya mubi. Nze sijja kumalako. Nze era nze gwolaba. Era nze obufumbo bwange. Era nze biki kati bw'otandika okwogera ebyo ate waliwo atanyweza ebyo. Ye sitaani. Naye buli lw'otandika okwogera ebintu ebirungi Katonda bw'abinyweza. Omusajja akeera ku makya ali mu kulwanisa abalabe be ng'abalabe baabwe bali mu bakuba. Ono omusajja muyita Yoshua bali mu lutalo balwana naye bannange ng'obudde budduka naye ng'abalabe balina obbakuba balina obbatematema balina obbasaanyaawo naye ng'obudde buzira. Omusajja n'avaayo n'agamba nze nyina amaaso aga kitange nze emitumbiraba bulala ye ggwe mwezi gwe ye ggwe munyenye gwe ye ggwe musana gwe lwaki toyimirira? N'ayogera ekigambo ekitayogerwa mu buliwo naye olw'omuntu alina amaaso ag'omwoyo omwezi bayibega n'omusana ne biyimirira. Ne biyimirira. Kulwaki? Alina amaaso agatalaba ng'abalala bwe balaba. N'aguyimiriza. Gwe olina ebintu by'osobola okuyimiriza mu bulamu bwo bingi. Olina by'osobola okuyimiriza mu famire ye wammwe oluganda bingi. Waliwo byotalaba naye Katonda alinza nnyo biyimiriza igwe naye ekizibu ekiriwo ate ko biyimiriza ate mwatyo si bwatyo bw'alaba. Si bwatyo bw'alaba. Ate onooyingira wa gy'otalaba. Mbadde manyi n'okuyingira mu kanisa tujingira okuba tulaba gye tuyingira. Katonda akisanga nga kizibu nnyo okuyingiza mu kintu ky'otalaba. Kyava agamba Yeremiya kikyolaba kye naanyweza. Mukama ffe bazibwe. Njagala w'oluganda tunyeko mu kitabo ky'okubala. Eno story tugimanyi nnyo nnyini ddala. Eno story yali ekwata ku baana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri Katonda bawa okwolesebwa. Bava mu nsi ensuubize Katonda amaze obbawa okwolesebwa. Amaze obbalaga nti mu nsi ey'omwoyo wadde tebannatuukayo waliwo ensi ekulukuta ng'omubisi n'amata. N'abawa okwolesebwa. Era nkubuli yamaza Musa amala okubajja e Misiri. Bajja basanyufu nnyo bazibu. Bakuba amazina, bakuba ettendo. Kubanga amaaso gaabwe gaali gamaze okulaba Katonda ky'abasuubiza. Ekyokubiri kya byonna Katonda n'ayongera okubukula okwolesebwa kwabwe. N'abalaga engeri gy'abalwaniramu. N'abalaga engeri gy'abakubiramu abalabe baabwe. N'abalaga engeri gy'ayawula ennyanja. N'abalaga engeri gy'abaliisa nga tebalima. N'abalaga engeri gy'ababeerawo nga tebalwadde. N'abalaga buli we baagala ekitu ng'abalwanira. Bayibuli egamba nti n'abakuumanga emisana n'ekiro n'empagi ey'omuliro nga yabalaga maanyi ge. Nga yabalaga kitiibwa kye. Ebyo byonna nga yagala bafune okwolesebwa. Ntono Katonda atununudde teekwa atutwala mu nsi nsobite. Azimba okukkiriza kwabwe abalazeeko nga yeemalayo. Oba kikyataakola kubanga option zonna zituuka ekiseera yali akozesezza nga ziringa ng'eziweddeyo awo.
Mukama naganya nyina yesembayo ku lw'omukono gwange oyo Farao asaaga ajja kubata era Katonda nakola bw'atyo n'atakomaawo abalabe n'abasaanyaawo n'abamalawo naye mwattu kikwewunyisa bamaze n'okuwangula abalabe baabwe mu nnyanja okwolesebwa ne bakusuula kati Musa agamba yaba 10 babiri abagamba mugende mulabe mu nsi ensuubize mulabe engeri gyekola ki gyefaananamu Bayibuli egamba nti yatuma 10 n'abameka 10 n'ababiri naye kikwewunyisa 10 ddamba lyadda linanaagira lyajja likola litya linanaagira nga ligamba abasajja bali ate simanya abafaanana batya ate simanya biki 10 ddamba lyasudde dde okwolesebwa naye kati bano bannaggwana bali mu nsi gye ensuubize ne bali Katonda baakubye okukkiriza kwalazeewa nti ne bano nga kyakoze bali anakibakola ate yagamba ensi agenda gibawa ate okwolesebwa bakusudde njagala owulire ebigambo bino tugende ku lunyiriri lwa 10:33 olw'obudde tubukire ddala tutole tugimanyi tugende ku lwa 33 okubala 13:33 era twalabayo Banefiri abaana ba Anaki obawulira bye boogera abava ku Banefiri mbadde taata nsaba onziremu akasooka mbu bakola ki era twalabayo boogera kye baalaba Banefiri naye nga bye boogera byabamalamu ddaki amaanyi so ne batandika okwogera bye baalaba agenda mu maaso taata abaana ba Anaki abava ku Banefiri naffe ne tuba mu maaso gaffe naffe ne tubeera mu maaso gaabwe mu maaso gaffe ng'obwakyaka anti owulira era bwe twali mu maaso gaabwe bo ne beesanga nga balinganga enseenene kale wulira abantu Katonda baawonyezza Farao bajje mu busibe batuuka batya vision n'ekyuka batandika okwerabanga enseenene nga bagamba ffe bwe twetunuddemu bwe tuti bannange nga ffe tulinganga enseenene tugwana bugwanyi kuliibwa okwolesebwa kwalazeewa era mwattu nkubulira sijja kulisaayo nnyo n'ensi ensuubize tebaagiyingira kuba Katonda azibuwalira nnyo okuyingiza ewantu gy'otakola ki ky'otalaba kati bw'oba tolabayo atakuyingizayo kolayo ki era bonna nga bwe baabyogera tewuli n'ogu yayingira mu nsi nsuubize okuggyako abalala ababiri abamakinga 12 ono yali Yoshua ne Kalebu bokka be bakomawo balina ripooti ya bintu birala bano bali bagamba nti kiraba bino tulinganga enseenene simanya mu maaso gaabwe tulinganga bukibuki Yoshua n'agamba nti kati bweba mumaze ripooti yamu naffe mutuwa omukisa ffe naffe twogere nga abantu abalina visioni abalina okwolesebwa ne batandika ogamba Musa abo bamaze ne batandika wamma Mukama waffe nkubuulire eri ensi Katonda nga bwe yajogera bweri eri ensi tugenda kugirya eri ensi banange tulese n'ebibala bibino olabe tulese n'ebibala mulabe ng'endaba yaabwe yanjawulo era mwattu mulokole nkubuulire ensi ensuubize bwe baagiyingira kubanga endaba yaabwe y'ebintu yali ndala nnyo olina ebintu byolemesezza okuyingira lwa ngeri gy'olabamu ebintu kunolaba nga ekirwadde tekisobola kuvaawo kubanga bagamba tekisobola kuvaawo abasawo bagamba tekisobola kukola ki naye weerabidde okwolesebwa nti emige gyamukubwa gye gituwonya weerabidde Mukama ffe bazibwe bwe batyo tebayingira nsi nsuubize sijja kulisaayo tebayingira nsi nsuubize bw'osoma ekitabo kya bassekabaka naatera okumaliriza bassekabaka ekyokubiri 6:17 paka ku 2 waliwo story eryawo gye nja okwagala osome mu biseera byo eby'eddembe story eyo eyogera ku musajja wa Katonda gwe bayita Eliya yatuuka ekiseera ne yesanga mu kiseera ng'abalabe bebe babeetoolodde kakati ayina eyamuweerezanga oba eyali omuddu we n'atya nnyo n'amugamba munnange agenda okugolokoka bw'atyo okutunula nga babeetoolodde n'adduka eri omusajja wa Mukama n'agamba twafudde dda anti owulira ebigambo twafudde dda batwetoolodde mu kutya okw'amaanyi ennyo ng'akankana n'okankana
Naga tugenda kola kya Mukama waffe. Mubwetowaze obungi ennyo, mubukakkamu ennyo, ne mukulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Njagala tunyonyirirwa 16 tuba tusoma. Obujiro 16. N'addamu nti totya kubanga abali naffe bangi okusinga abali naabo, okusinga bano abatwetoolodde, kubanga amaaso ge galabanga bulala. Ono kimuteeka mu kutya, alaba bulala. Mukama we naye alaba buki? Bulala. Kyakabi nnyo okubeera nga Yesu alaba bulala nga naawe kennyini olaba bulala. Nagamba njagala omanye abatwetoolodde baki? Bangi nnyo. N'okusinga bano abakola ki? Abatwetoolodde. N'akola kya taata? Erisa n'asaba olw'e17. N'asaba olw'e17. N'ayogera nti Mukama wange nkwegayiridde ono muzibule amaaso ge alabe. Genda amaaso taata. Awo Mukama n'azibula amaaso era Katonda n'azibula amaaso nga bagenda ozibula agago olunaku olwali olengera embaga yo, olengera promotion yo, olengera ogenda mu maaso, weerengere ng'oli mu ngeri ya njawulo. Bayibuli egamba nti Katonda n'addamu essaala eyo, kubanga essaala yali eri mu kusaba okulaba nga Katonda bw'alaba. Katonda n'abukula amaaso ge n'alaba ki? N'alaba, awolaba olusozi nga lujjudde embalaasi. Nga Katonda yeetoloza dde amagye n'amagaali manyi nga gabeetoolodde, nga byonna byetoolodde okulinda olutalo babeerewo abakwatako. Ekyo kye kyagumyanga omusajja nabbi Erisa. Yali alaba ebintu birala nga tatya. Gwe ekikuletera okutya buli lunaku ngeri gy'olabamu, ekutawaanya, ekwogeza bw'otalina kwogera, ekulemesa okusaba. Mulimu nga n'abantu nga n'okusaba kwagaana. Okusaba kwagaana nga newe waliwo okuŋŋaana okw'okusaba tolabika. Omanyi kulwaki? Ebintu obiraba bulala nnyo. Mukama waffe yagamba ennyumba yange eneebeera nga nnyumba yakola ki? Okwolesebwa. Twakusuula dda. Twakola ki? Twakusuula dda. Naga ennyumba yange eneebeera nnyumba yakola ki? Yakusaba. Basebo ne bannyabo mbayita mu kifo ekyokulaba ebintu Katonda nga bakola ki? Bw'abiraba. Ngenda mmaliza ne story eno eri mu Samwiri ekyokubiri. Samwiri ekyokubiri olunyiriri nabalwamu essula endaba ya 9 olunyiriri olusooka. Naye ku lw'obudde tujja soma olw'omunaana. Naye nga story eno eyogera ku musajja gwe bayita oba mu Luganda bamuyise bati oyo Mefiboshi. Ekyo kya luzungu. Bakisomye batya? Bantu batuuma amannya bannange. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati omwami oyo gwe mulaba, Mukama we taata we yali kabaka Erisa. Erisa yali jjajjaawe. Naye ng'omutamani ono yali azaalibwa Yonasaani. Kakati Yonasaani ne kitaawe nabbi Erisa ne battibwa mu lutalo. Bwe battibwa mu lutalo, ono omwana yali mulema. Ng'era obulema bwe Bayibuli ebwogerako nti mu kutya okungi nga kabaka Sawulo attiddwa ne taata w'omutabani ono attiddwa, eyali alabirira omwana oyo yatya nnyo n'agezaako okwagala okudduka okutaasa obulamu bwe. N'ayagala adduke n'omwana ono. Mu kupapa ennyo omwana n'amusuula wansi, bayamusirirako n'agwa, amagulu gano ne gakola gatya? Ne gamenyeka. Kati omwana n'ava buto ng'ali ki? Nga mulema. Naye Dawudi ne taata w'omutabani ono Yonasaani baali ba mukwano nnyo. Newankubadde ate taata wa Yonasaani yali ate ataddewo obulabe eri kabaka Dawudi. Naye mutabani ono baali taata we Yonasaani yali yakola endagaano ne kitaawe. N'amugamba babo baali ba mukwano. N'amugamba nti naye bw'olifuna obwakabaka bwo, yali abirengera. Famire yange ogijjukiranga. Era ne bakola endagaano eyo. Ekiseera kyatuuka era bwe kityo bwe kyali, Dawudi bwe yatuuka mu bwakabaka bwe n'ajjukira endagaano eyaliwo ne Yonasaani mukwano gwe, yali mukwano gwe. N'agamba nnyina okuddayo mu famire ya Yonasaani, ndaba ani gwe nnyinza okukola ki? Okuyamba. Kati sitole eri wano agenda otuuka eri omutabani ono
ng'ali wansi tasobola kutambula, ali mu mbeera yali mbi nnyo. Tusomere 8 n'awunzikiraawo. Samwiri ekyokubiri essula 9 olunyiriri lwa 8. Ne yeeyanza n'ayogera nti omuddu wo y'ani ggwe? Omuddu we y'ani? Kati wulya byayogera, agenda mu maaso. Omuddu wo y'ani ggwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi? N'amugamba nti wadde ozze okunnyamba ntunze amaaso ag'ekisa, naye nze nga bwe neetunuulira ndi mbwa yafa dda. Ono omwana ava mu lulangira olw'obwakabaka. Vision yafa dda, yeerabanga mbwa. Era olw'okuba yeerabanga mbwa teyavanga wansi, kubanga yabanga era ng'embwa ekoze eki? Efudde. Njagala oyimire ku magulu go. Gwe weeraba otya? Bweraba otya? Obulamu bwo obulaba otya? Yimira ku magulu go. Obulamu bwo obulaba otya? Ofuuka dda embwa? Wafuuka dda alemererwa? Wafuuka dda tebisoboka? Wafuuka dda kulemererwa? Si bwotyo bw'oba weeraba. Tandika okwogerako ne Katonda mu ddakiika emu. Ogambe Mukama, kyusa engeri gye ndabamu amaaso gange. Yogerako ne Katonda omugambe kyusa engeri gye ndabamu ebintu. Mukama nnyamba nemme okuddamu okulaba okulemererwa. Kale singa mpulira Oluganda ng'osaba, singa mpulira omuntu ategedde okwolesebwa kuno, nakuteeka mu bikolwa n'otandika okwatula, tandika okwogera. Lekera okulaba okulemererwa, lekera okulaba ebiganye, lekera okulaba ebitasoboka, lekera okulaba watali kkubo, tandika okulaba ebisoboka, tandika okulaba Katonda ng'atema ekkubo ewatali kkubo, era otandika okwogera n'olulimi lwo. Ki ekyagaana mu bulamu bwo? Tandika ogamba nti ekyo nkiraba. Walindirira dda embaga, gamba nze Mukama embaga yange nkiraba. Walindirira dda promotion, gamba Mukama nze promotion yange nkiraba. Oyina kye walindirira ebbanga ddene, naye oluusi kigamye okutuuka mu bulamu bwo kulw'engeri gy'olabamu ebintu. Engeri gy'olabamu ebintu essa okukkirizako, engeri gy'olabamu ebintu eremesezza omukono gwa Katonda, engeri gy'olabyamu ebintu ekuziyiza okulaba ekisa kya Katonda. Naye bw'onootandika obbiraba n'amaaso ag'omwoyo, n'otandika obyatula nga Katonda bw'ayagala oyatule, bwe bityo binaabeera mu bulamu bwo. Taata, nnangira mu linnya erya Yesu, wano waliwo omuntu abadde ayogera obubi, wano waliwo omuntu munaku abadde alaba obubi, wano waliwo omuntu nga munaku alaba binsobedde, naye Taata nzikiriza mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, kwata ku maaso gaabwe, sumulula amaaso gaabwe, sumulula entegera yaabwe, sumulula endaba yaabwe, sumulula empulira yaabwe, basumulule eri obuzibe obw'omwoyo. Mukama, obalaga ebisuubizo by'olina eri obulamu bwabwe, obalaga ebisuubizo. Genda maaso saba, genda maaso saba, genda maaso saba, genda maaso saba. Genda maaso saba. Bw'oyogera mu nnimi, yogera mu nnimi. Bw'oba yogera mu nnimi, yogera mu nnimi. Gamba Mukama, ntaasa okulaba obubi nsaasira, bukula amaaso gange. Genda maaso saba, genda maaso saba. Sikuwulira bw'osaba, sikuwulira bw'osaba, sikuwulira bw'owangula, sikuwulira bw'osaba. Yogera eri olusozi olwo, yogera eri embeera eyo, ogigambe bw'enti bwe ndaba Katonda wange w'amaanyi, Katonda wange tajjulukuka. Genda maaso saba, 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 saba. Mora baseke, baba.